Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe nina amawulire wano genjagala okubanga ate nkutuusaako agaakagwawo. Amawulire gano agakyali mapya era njagala kubanga nkutegeeza waliwo omukungu owa gavumenti omulala essaawa yonna agenda kubanga atikkibwa si nakindi okubeera nga yatikkiddwa okubeera nga ajjibwa mu ggwanga erya United States of America. Ono abadde deputy ambassador mu ggwanga erya United States of America. Ngenda kukubuulira abaddaani era atuula mu kibuga ki mukutu gwa Red Zone TV. Bino nno bigenda maaso nga waliwo abakungu abazze batikkirwa. Omusajja amanyiddwa nga Nelson Ochega ono nga yali ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria. Ono yatikkirwa mu mwezi ogw'omwenda na kusomwezi nga 18 mwaka 2024. Tuba tukyali awo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omunaana eggwanga erya Canada ne ridipotinga eyali ambassador w'eggwanga erya Uganda side eyo amanyiddwa nga Joy Ruth Achenge. Tuba tukyali awo ambassador omulala amanyiddwa nga Ronald Mayega ono naye n'abeera nga yatikkirwa okuva mu ggwanga erya United Arab Emirates. Ono nno baamutikkira ki? Baamulanga gwa kuddira embassy n'agifuula kasino nga bazannyiramu gambling. Tuba tuli awo ne wabaawo envoy amannya tegateregerekeka yali atuula mu ggwanga erya United Kingdom era ng'akiikirira eggwanga erya Uganda. Ono naye yatikkibwa n'aba nga ate bamuzza ku butaka mu misango gya kwenyigira mu kubulankanya ssente mu ggwanga erya United Kingdom. Kati we twogerera waliwo omukungu omulala ono naye ng'abadde atuula mu kibuga Washington mu ggwanga erya United States of America. Amawulire gagamba oba ag'omunkubo gagamba nti essaawa yonna omuntu ono agenda kubanga atikkibwa addizibwe Uganda. Nsonga ki? Ngenda zikubuulira. Si nakindi okubeera nga yatikkiddwa dda nga bwe nkugambye, naye njagadde nga kuwe obeere ng'ogamanyi kanzi gye nkubuulire yaani era nkubuulire na nsonga ki ezimutikkisizza ne bamugoba. Genda dde wammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako embeera nga bwetambula. Nkugambye waliwo omukungu w'eggwanga erya Uganda amaze okuba nga oba agambibwa okuba nti essaawa yonna agenda kuba nga bamudipotinga babeere nga bamuzza mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku sources ez'enjawulo. Naye njagala kuba nga nkutegeeza omusajja ono amyuka oba mumyuka wa ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United States of America mu kibuga Washington DC. Omukulu ono gwe twogerako bamuyita Awitongo Dickson Ogwanga. Ono ng'abadde ambassador ow'eggwanga erya Uganda oba deputy ambassador ow'eggwanga erya Uganda ng'atuula mu kibuga Washington DC oba kye bayita District of Columbia. Oyo omusajja gwolaba ku screen yo kati we twogerera nga bamaze okuba nga bamutikka era yamaze dda okuba nga either nga yatuuse mu ggwanga erya Uganda oba ng'essaawa yonna agenda kubeera mutaka mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala. Omusajja amanyiddwa nga Dickson Ogwanga deputy ambassador mu ggwanga erya United States of America ng'amyuka ambassador w'eggwanga erya Uganda era mu ggwanga eryo. Kakati ono ebimutikkisizza by'emisango ki? Bino byogenda okuwulira ku mukutu ogwa Red Zone TV nga sinaba kukubuulira nsonga ki ezitikkisizza omusajja ono. Kkiriza nsooke mbale okuwaako ebitonotono ebimukwatako. Omusajja oyo gwolaba Awitongo Dickson Ogwanga yakolako nga ambassador for peace envoy at Uganda Embassy Khartoum mu ggwanga erya Somalia. Yaliko ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Somalia. Yaliko deputy njagamba nti yaliko deputy head of mission United States of America Washington DC, Washington District of Columbia kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya United States of America. Omusajja ono munnamateeka
musajja munnabyabufuzi ate nga mubalirizi wa bitabo bakyo tuyinza okuyita political economist and a diplomat. Simanyi bana kati akyali diplomat naye amanyiddwa nga Awitongo Dickson Ogwanga. Ono yeegasse kuba ambassador benzize nga nkugamba wano bw'obanga obadde otugoberera byenjogerako obimanyi. Yeegasse kuba ambassador abazze batikkibwa nga badipootingibwa kuba wennaayogera bwe naakozesa okutikkibwa oyinza obutakitegeera bulungi. Bazze batikkibwa nkugambye omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini ogwa 2024 ambassador Joy Ruth Achenge yagenda ne yeetaba mu bikolwa ebitaweesa kitiibwa mu ggwanga erya Canada ne bamufubutulayo oyo n'akomawo. Omusajja amanyiddwa nga Ronald Mayega ono yali ambassador w'eggwanga erya Uganda ng'atuula mu kibuga oba yali deputy ambassador ng'atuula mu kibuga ekya Dubai mu ggwanga erya United Arab Emirates. Ono baamutikka nga bamuvunaana gwa kubeera ng'ate embassy ey'eggwanga erya Uganda yali agifudde kasino bazannyiramu zaala n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Oyo naye yatikkibwa n'akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Mu kaseera katono nnyo ne wabaawo omukungu eyatikkibwa ng'aggyibwa mu ggwanga erya United Kingdom newankubadde amannya baagasirikira. Oyo naye n'abeera nga yatikkibwa n'aggyibwayo. Ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga Abuja amanyiddwa nga Nelson Ochega agonnagakuwa naye baamutikka ne bamukomyawo ku butaka mu ggwanga erya Uganda. Abo bonna be bazze batikka emisango gye babadde babavunaana kwenyigira mu buli bwanguzi kubulankanya ssente n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Kati ono gwenjogerako amanyiddwa nga Dickson Ogwanga ekyamutikkisizza obadde okimanyi mukutu gwa Red Zone TV. Wuliriza. United States of America deports Uganda's deputy ambassador to US, Ambassador Awitongo Dickson Ogwanga, for beating his wife after a Thanksgiving party at his house where he invited a side chick, prompting a domestic wrangle and a violence on his wife. Omukulu oyo kigambibwa nti yakoze akabaga akamu era oluvannyuma lw'okukola akabaga n'ayita mukyala we w'ebbali oba kye tuyita side chick. Bwe yamuyise omukyala n'ajja n'ayagala alaga amaanyi ewaka, kumbe ate ng'alina omukazi ewaka. Bano baawunzise bazze mu kwekuba, baawunzise bazze mu kulwana. Omusajja ono n'akuba mukazi we kyokka nga diplomati, musajja mukungu akiikirira ggwanga ddamba, wabula yakwatiddwa mu musango gw'okulwana ng'akuba mukazi we. Eggwanga erya United States of America nkugambye bwe twogerera bw'aba tannatuuka ku kisaawe ekyennyonyi mu kibuga ekyo ekimanyiddwa nga Washington DC ateekwa okuba nga essaawa yonna ajja kuba ayingirawo mu ggwanga erya Uganda. Ono nga yeegasse ku bakungu abazze nga bafulumwa oba abazze nga batikkibwa nga babazza mu ggwanga erya Uganda olw'okweyisa mu nneeyisa etagwanidde muntu kubeera nga mukungu yeeyisa mu ngeri eyo. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo gw'atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako byonna ebijja tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.